Laba Omu-wife atabukidde Mado bannange talikiddira naye nga wasuuza otya wasiibye otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabire okunyonga notification bell obenga notified rentakawo video empya. Mado omuhusband yagenze n'abeera offline okumala ennaku ndowooza nga 2 ng'omu-wife tamuwuliza, mukazi we twakubye ku masimu tegaliiko, Mado ali offline talina wakumujja. Agezezzaako anoonye era nga munnange omukyala ng'onoonya omwagalwa wo yalese takusiibudde takutegeezzaako nti bamunnange ngenda kubeerako offline okumala akabanga bwe kati ne bwe kati, ngenda kuwa ne wati ne wati. Omu-wife n'anoonyanoonyaako paka we yatuuse n'agamba mbu wange kaninde wanaakomerawo era live y'ekiro omu-wife yegibaddeko yekka, omuhusband teyabaddeko. Omu-wife n'akyaza mikwano gye bafaani baani ne banyumya paka obudde bwagenderedde ate ne babeera ate nga beebaka. Olunaku lwaleero Mado akomyewo ku layini n'akuba essimu. Olukubye essimu omu-wife era atandikidde mu kumubuuza nti munnange oli otya, biki ng'ebya bulijjo, ng'alinze amunnyonnyole nti munnange ensonga bweti ne bweti ye yanfudde offline oba ye yanfudde okuba nti essimu teziriiko. Amunnyonnyola era munnange ng'omuntu. Omuhusband atandikidde mu kubuuza Mado omuhusband atandikidde mu kubuuza omu-wife nti nga tombuuzizza gye nva, nga tombuuzizza kikyantuuseeko. Ko omu-wife n'amugamba nti mbadde nsuubira ggwe eyabuzeewo nga tombuulidde nawa gy'olaze, tontegeezzaako nti bamune ngenda kubeera offline okumala akabanga bwe kati ne bwe kati, osanzeeko missed calls nakubidde. Gwe abadde alina okutuuka omunnyonnyole ngambe nti mune nafunye obuzibu bwe buti ne bwe buti, ate obadde oyagala nze nkubuuze nti ovaawa? Ewaffe tebaatukuza kubuuza musajja gy'ava ng'agamba nti era ye si kyamubuvunaanyizibwa kubuuza musajja nti ovaawa. Omusajja yalina okukomawo ne yeetottolako nti munnange nti nva wano weewati ne weewati, bane sisobola bikumalirayo naye kankuleka obeere nga obyerabirako ate omala okozesa comment section. Ate omuntu oba tomugambye nga nti kino sigenda mbeerako, ate kati nze lwaki mba nkubuuza? Then gwe bw'oba osobodde okukuba essimu n'otasobola kuŋŋamba nti munnaaye nsirize lwa kino na kino, kati nze mba nsokoola byaki bibatandaze. Kiringa nze sirika mwezi mulamba oba wiiki nnamba oba ennaku 2 n'ensirika, then ate bwe nziramu ne nkukubira ne nninda ng'ombuuze owange ng'osiise nnyo ki ekiriwo, nga lwaki mba nkulinda ombuuze? Oba okola ki? Munga your phone is too cheap. Ogamba ki? Okunfaako kutya? Bantu twakulira wantu wanjawulo. Bw'obula n'obula olunaku lulamba, simu teziriiko oba teziyitamu, n'ozibya ne lukya ng'era essimu teziyitamu tezikola ki. Then simanyi butya bwe nnyinza kukutandika nti owaaye wedda nkukubira amasimu nga togakwata oba nga tegaliiko, wafunye obuzibu ate olwedde obadde onkubidde, gwe ŋŋamba munnaaye nno eyo gye nva. Eyo gye mbulidde kuba gwe wabuze. Nze gw'oba togambye nti owaaye ngenda kusirikamu for 2 days oba 3 days, you expect me to start asking you questions. Anti gwe nange nze
kale ndowooza tumaliriza. Nze ndi fine. Hello. No, abantu abamu babaagala babakwatenga bebe. Obuze for 2 days to 3 days nga tetwogera. Nga ngezaako okunoonya wonna wonna obuze. Kakati osuubira ogenda kujjuddemu onkubira essimu mbuubuuke. Bannange, bwejjo oli luddawa. Bannange. No. Some of us, we take it cool. Hi, how are you? Wewe wennyini gwolina okuŋŋamba ati munaeno. Nsanzeeko nga wankubirako. Naye kale ne bw'oba togambye mb'osanze olinakubirako. Owaye nno mbuzeebuzeemu naye mbadde nafuna olugendo awo kati nze ntandika okubuuza temunnange ng'obadde wagula abaffe era abannange era ddi. Nkwaniriza ng'era bwe nkwaniriza. Nenkuwa akatebe n'otuula nenkuwa ekyokulya n'olya nenkugamba kulikayo. Beba abasajja be bagamba n'omukazi n'akubuuza gy'ova. Toyina omukazi toyina kubuuza mb'ovaawa. Wedda nkuwa essimu zo nga teziriiko. No, omusajja ye yennyini gwe mukole ky'olina omukole. Bw'atuuka ekiseera akubuule nno munnange nno mbuzeemu naye munnange nafunamu olugendo. People, let's try to understand things. Why should I start asking you questions? Owaye bulijjo nkuba amasimu go nga tegaliiko. Owedde oli ludda. Kyenda kumana bitange maako. I asked someone, Anna abakazi. Kakati baby manye kiwo. Nina ddiru, bannange nina ddiru. Ebbansomeddemu nga ndabifuna. Era kakati badde njagala ssaawa nno 5 za kiro. Badde njagala nsooke nzirukeyo ngire mbibalemu awo biki. Tewali buzibu genda nzojja kunsanga ewaka. Namunayo genda ewaka. Bakazi tumanyi okwetegekera abaami baffe. Oyambadde akagoye lekaleka. Weesiiza akawoowo. Wenna weetuuniza ate omwami yagambye nkomawo mangu. Obuliri obuweeweese mwana gwo obulirisa bwebakamu. Kubanga mba njagala abusange nga tebulimu yadde vuunya. Abakazi babonyeebonye n'okufu. Munnange nga nebaka mu ntebe lekaleka. Ssaawa 8 omuntu takomawo. Kankube ku smart n'oba omanyidde munno okubeera nga muli we mwenna ewaka. Nkwata ku simu nkuba ng'ekwesimu kweri. Ng'essimu ate kweri. Bannange. Anyway, saabirowoozaako nti oba aba yasuzeewa. Nga nkeera ku makya nze nga ntegeka nnyumba nga ngenda ku mulimu. Asa simumanyi gwe mwogerako. Yakomawo ssaawa 7 ogw'emisana. Akomawo si byotya wadde lanchi alidde tukoze bitulina okukola. Kati bano mu kunnyuka tunnyuka tutudde mu mmotoka tugenda. Jjukira ti omwami tomubuulizaawo.
tomubuulirawo owange nedda osooka n'okuolinga kati bw'olaba takugamba ngate munaye ekyakulumye ng'omuntu ofuna akaddeko nga mwenna muli bakkakamu ng'omubuuza eno munange naye nakubidde ku masimu ekiro nga tekayitamu kiki wafunye obuzibu bannange nalinga oba gwe nanyiiziza edda ng'alina ekimuluma ku mutima yaŋŋamba nasuze wa mujjawo anti obadde towuuza kumanya era obadde owuuza kumanya nasuze wa mujjawo nasirika katutuuke ewaka enkola bye nnina okukola kola kuki nga naaba nga nnyingira buliri nga nsirika sajja yasuze wa mujjawo agambikako era yagenda olaba nsirise nnyo gamba kale nsonyiwa jesi naawe ombuuziza ebibuuzo eby'ekisiru okuva olwo ne mmanyi omusajja tebamubuuza kasita abanga akomyewo era bw'okomawo munaye kuli kayube bannange katonna ebunya akasoboke wagimba yatonye ate ava ku mutala guli kulaba ku nakirijja ate ku mutala guli enkuba ebayeto I don't know. Ask anyone. Munaku byaggula amasimu katokwata katolwakugamba embu yabadde ayogera na girlfriend we ekyo kuva olwo nemmanya tebabuuza musajja gy'ava muleke ye bwana ayagala ajja kubuulira mwana gwe nkubuulira ki munaye bwe twatuuse emmotoka ng'efamu nenamwe abasajja nammwe mubeereemu okimanyi okoze ensobi osusa ebweru ddala gwe nojja nga omutwe mukalu tolina yadde ekiringo ky'otegeseewo ng'akimanyi yasuze bweru naye naakoma nga omutwe mukalu talina kiringo kyategeseewo kyamungalo nnimba eyo omanyi omukwano nno gutambula nakulimba kuba sikiwa nti omukazi oyinza omugamba amazima emirundi egisukkamu 3 n'abeerawo omukwano gutambula nakulimba oluusi olina kulimba otaasa obufumbo oluusi omusajja akomawo waka neyeefuula siriyasi bwameketa ebinyeewa bweyayambula obugulu bwabwanika ku mmeeza bwasunda olubuto tayogera nayimuna abasajja bamwe abakola katemba naddala bana abasajja balina obubuto yera naakoma ewaka n'anaaba amazzi gagomca neyesiba gatawulo magulu n'agateeka ku mmeeza yera neyeefuula bize ku tivi akataliiko nogamba olubuto olwo lunyuma okwasa omukka ne gufuluma ogulujjuzimbyewo tulisana gufuluma mumanyi naye mazima gwe nosula ebweru wadde okujja n'ekirimbo muno kyagumirako n'olagira ddala nti wasuze wensabbuwe tiwasuze masala n'abasajja abagenda ku mikolo ne muleka bakazi bammwe ewaka n'ofuna obudde obuŋŋamba nti ngololera ekkanzu tulina emikolo nenkugololera ekkanzu amazima gennyini n'ogenda n'omukazi omulala kiki kati wowe buntu obutono bwe mwandi tututteko ne tumanya nti muntu recognizinga
otegekera omusajja engatto n'okikuba eddagala bulungi n'otegeka bambi n'olowooza kiki kyatatutte bannange ddali akatambaala gwomanyi agenda yekka kumba ategeseeyo nalwoga gwatwala nnyabo ku mikolo kati wampasiza ki ng'olaba sisaana agenda ku mikolo obutono bwe bantukoledde ne tulaba nti basiima why my name naye gwe tumanyi abakazi basirikira bingi kale omukazi ye kale asobola okukola eddalu naye nga tayenda kitegeera oba kaleekaleko naye omusajja n'ayenda n'akulaga mwana gwe nosula mu nju wekka kyova olaba kiba kirungi n'ofuna relationship n'ogenda ne mutandika okubeera mwembi okitegeera ne mubeera nga mubeera mwembi watandikira oyo kasasiro ng'omaanya naye bino mbutudeeti ng'asula wuwe nsula wange mukwano tolimanya bawala bameka baleeta tolimanya lwatasuze mu nju tomanya tojja kumanya ntambula ze kuba asula eri osula eri if you really love that man genda ewuwe mu nju omugambe nzize kubeera wano omukazi naye ayasaamirira nyoka omuliro kumama tusamufunira kyaguli olweyita mukozi ali mukugolwa singa babitonda tebiina mikono netumanya lumu tebiina kibisobola kwekolera singa babitonda nga tebiina ngalo netumanya lumu tebiina kibisobola naye alla ajja bibonereza obaala ogwe yabitondera bakubadde nate tumanya lumu tebiina kibisobola kwekolera yakakwita n'akwita n'omwana wo n'akulema okutuula naye sharabiyamu jangu okolere wabweru ove mu kiyumba siba ku mulamwa bwemba nga nanenfuna omulimu gw'ekiyumba mmala guggusa ebyokanfuluma ekiyumba joan oyina n'okwetaaga ngakagamba katini bwe kati naye nakwita emirundi ng'etaano ng'akantu kakwitira katini bwe kati tekalina magulu nga nako kamulemye osituka atumye omwana we amazzi mu firijo n'agaana nga ndi awo ntudde nnyabo mbadde nsukka n'angamba tuula n'agamba omwana aleeta amazzi walijjo omwana aganya osituka
oyo oba wali abawala mbu ng'abaana babatya baana bawe nga baba batya nnyo omuti omwana amazzi n'agaana okulya bakuwadde bwe buti kwe baagala okuwuubira kuno na kuli nebalwaki ebyokulya bye bakaluubiriza okuwa abakozi be bakeera ku makya tufunza yampewulako singa nakaddiwa dda ate basiru okumanya basiru baga okole emyaka 2 giggweko ate oyongereko emirala emira yansaba nga sinnamalako na mwezi n'amamba onootukolerako ntuti eyokubiri konze mwe nja bakolera nga ni akomawo era olugenda mu vacation mweppa nyeza nobasomera byonna bye bazze bakoze okudifendinga naddawo mu bwegere byange bagambe muli bantu babi nnyo okulya buno bulinga obupiira oba okulya bulinga obupiira mundu oba mubaddemu biki wallahi bampadde omuntu bubiri bwe buti gwe baagala okumpuubira kuva ku makya paka kawungeezi basamirira teri kisinga kuluma nga kubegaluzanya lwa muceere bweruti gwe ne bakulekeramu ebiceere bya wansi anjera wemala otuuka ewaka bagenda kuninda omwezi guggweko batandika okunnoonya bwe batandika okunkubira amasimu mbasomere mbagambe bannange sikomawo muli bantu babi nnyo omuntu naalwala nga mutunulidde bwe muti bw'otaba kwefaako wano mu kiyumba oyinza okufa bamala baba baagala kulaba nga opondoosa bwoti tokyasobola nakukwata kintu bwe bakutwale mu ddwaliro kyokka bwe omwana afuwamu bufuibwa ne bamutwala mu ddwaliro olunyampa nga bamanya oli bubi naye bw'osobola osula ng'okolola ne bukya n'okola n'osula ng'okolola ne bukya ng'okola era gwategeka okujja esawuli mbugwapa mabuka mitufu naye mwayononekanga nze mwenna bwe yategeka okujja esawuli mukwano jangu ng'olina ekizibu ekinene ekikulesa sawudi
jangu ng'oli motivated ekimala tojja nti lwakuba nakawuka yajja okujja tetuganye mujje kuba naffe tufunyemu ebirungi ate mu myezi bwezi n'ogula poloti kitegeeza ofunyeemu ebirungi mu ebiri naye olina kuba mukazi mugumu olina kuba mukyala mugumu mumalirivu ebyo byokujja olwokuba nakirijja naye lyagenda ojja kukiwulira maama mesidamamu yali ku tikitoko nange kangende efuuka etikitoko mukwano kati bataddeko batumbisa mala nga bakwasa sirika totukabya bebe sibakabya te sibadiisatiisa. If you're willing to come to Saudi Arabia jangu ng'omaliridde ng'ebintu ebikupushinza okukuleeta Saudi byamakulu okitegeera nga byamakulu. It's not making you cry sibadiisatiisa. Olaba otuuka ng'enjala si yeekuluma kati n'abali e Dubai bamutambulamuuko n'okyalirako ku bakyalibo bw'oba toli mu kiyumba tosobola kitegeera. Munange n'obwatuka n'okaaba naye ng'owulira oyagala kukaaba owulira ekintu mulinga kibanja kukaabamuuko osirike wegamba nga TikTok ogikuuye TikTok waliwo lw'ogikoowa n'ogikoowa completely n'obeera nga ng'abantu bw'owulira bakuba nabo bakutamye tokyayagala kwogera ng'olya n'omukwano tokyayagala olina kubira essimu ng'oya toyagala namukwata naye tekuba kwagala kati ng'owulira kibanja ekimu ku bwatuka okaabe mwera muneekaaba. If you feel like crying bwatuka okaabe kaaba buli wawulira ng'oyagala kukaaba please do kaaba. Tezijja kugwawo wesizitabukire kuzizingazingako nyinza okusula wano neera buli wowulira ng'oyagala kukaaba kaaba andi beerayo n'omuntu bw'oba oli wakujja Saudi beerayo n'omuntu ng'omanyi nti buli wennamukubira essimu mukaabira waali kati maama tosobola mukaabira nemuneebe ekintu mukwano kintu kikulu nnyo nnyo being having a friend muzungu olina okuba nekyaliiwo buli kaseera togenda kukaabira maamawo olina okuba nekyaliiwo nze namukwano gwange eyo taliyombako nti muneegwe oba olina ebizibu bwonnoonya nedda tayomba and which this one beerayo nekyaliiwo ng'okimanyi ono ye taneekanya nange nayo mukwano gwange eyo obuli ekintu nga kikusitoyeeko n'osindika audio ng'okaaba bambi naye naddamu ng'akaaba kamama munange
kinyuma ogenda olaba munnayo okuseewo oteredde ogenda aba oteredde TikTok mayikyali kwano olina wootuuka TikTok neegaana gibuuze nze essimu yetuuka neetama essimu etuuka neekutama n'ogamba yebannange nga tuzeeko emabega ku topiki y'omuhusband gwe bw'obeera gwe ng'omwami wo akomyewo leeti oba akomyewo yonna yonna gy'avudde nga teyakugambye otuula wansi oba otandika okumubuuza ebibuuzo nti munnange ovaawa oba tomubuuza olinda naye atandika okukunyumiza yeeyogereko nti munnange nva newe wati newe wati era ekindwisizeewo y'ensonga bweti ne bweti kiriwa ekiri mu butuufu bwakyo omwife kyakoze kibadde mu butuufu bwakyo okulinda Mado amunnyonnyole oba tekibadde mu butuufu bwakyo ng'alina kubuuza Mado nti munnange ovaawa saba okweyambisa comment section otuwe endowooza yo kubanga munnange amagezi nago tugeetaaga mu bonna ani abadde omutuufu ani abadde omukyamu era neneeyongera okwebaza buli abalaba vidiyo zange mwenna nsiima nnyo nsiimira ddala era nsaba gwe wenna naddala ali mu kiyumba nga omwife byayogera osobola okufunamu ebyokuyiga kubanga ekyamazima bisinzirira ddala oba abijjira ddala ku mutima lwansonga naye embeera agiyitamu so osobola okweyambisa vidiyo ng'ezo ebigambo by'omwife n'ogumamu kuba osanga osobola okuba ng'olina ebizibu by'oyitamu eyo naye nga tolina gwe bisharingako naye naye bw'ofunako omwife by'owulira byayogera ne bikugumya bambi mwenna neebaza abalaba vidiyo zange nsiima nnyo nsiimira ddala era nsaba Katonda abawe kye musinga okwagala omusirisa afa migugu waliwo enjogera etegeeza something like that omusirisa afa migugu bananga agimanyi omusirisa afa migugu omusirisa afa miggo asirise nedda afa miggo kati ye muwalabu bw'ogonda ennyo n'ogonda nga gweta omundi gumu n'oyitaba lwanakwita emirundi ebiri nga toyitaba olimbuulira bana sigezaako kubawabya tagamba misidamaamu atuwabya nedda sibawabya bantu bange bakyala bannange sigezaako kubawabya naye bw'ogonda ennyo musobola obbaamu mu kiyumba nga muli babiri naye nga gwe gwe bayita ogenda tuuka okudda e Uganda ng'omugongo gufudde wano wabaddewo mu Philippine bakwayagenda wano wabaddewo mu Philippine nga bamuyita emirundi nze kwe nayigira n'okuyigira nze nali bampita omulundi ogwo ate nga nadduse edda misinde naye omuwala ono mu Philippine nga bamuyita emirundi ng'etaano ng'asirise n'omugamba bali mu kuyita n'agamba yempulira I'm hearing what's the problem nga bamugamba situla ekyo ekintu n'abagamba nze sikisobola nga bakuyita naawe jangu omuyambeko kati bw'oba omusirise ogenda kufa emirimu mu nnyumba y'omuwalabu muno si kuba musirise bw'obeera omuwulize ennyo kintu kibi nnyo toza mulaba n'ewaka e Uganda nti omwana omuwulize ennyo yasinga okukola emirimu ewaka
naye ate ne Saudi bikyukamu biralamu tewajja kukuwaana wano nga bw'okola nnyo kasita alaba nti okozeeko ky'okola nti okola n'obulongoosa ebyo musimanja ng'ompeereza ekikopo omwana afuuye akunyoza ebyoyo tebinkwata. kati mukamba nnyonnyole kye ntegeeza. ono omukazi alina laputopu amanyi ogirekayo waggulu mu kisenge kye nga azuukuse nakkirira najja n'atuula bw'amala n'akuyita nti genda waggulu ndeetere laputopu. kati ekyo bwe nakimanya nti guli bwe gutyo azukka najja ng'awuuba ebijanjaalo ebikalu ng'ekisawo tekirina kyetisse kya bijanjaalo nange olumpita nga nzikirira eri ewasemba nga nfuluma n'okufuluma. ate nfuba okulaba nti nzigunda oluggi lw'ebweru awulire nti ndi bweru. Sebo yava mu kisenge ng'awuuba ngalo nkalu ekisawo ky'ebijanjaalo nga kijja kitambula kikuukuunya kiti n'atuula mu ntebe wano n'ayita gwali wansi ali mukola emirimu emirala mbuyambuka oleetere laputopu yange nange olumuwulira nga mpita nga nfuluma kubanga neesibira mu ttooyi nvaayo nseesa mpale naye nga mbadde nkola ki tewali. So mikwano abali mu kiyumba ndowooza obukodyo obumu ku bwo mu butegedde gy'okoma okugonda ennyo bakamawo gye bakoma okukumanyiira oba olina okugonda we ya necessary ewateetaaga kugonda n'okalubamuko gy'okoma okubalaga nti oli mugonvu nnyo nabo bakumanyiira ne bakumalako emirembe kuba bawala bujjukira nti ky'obalaga ng'otandika era ky'ogenda okolera ddala paka contract lw'eriggwako. All channel media kochali subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwelabile okunyiga notification bell obenga notified bila nteka video mpya.